kakati Bijirwa bwabanga kusaawe nali mu bintu bya kifere tuli ku mulamwa mulala nnyo gwa kujana kyemalira mu buyinza Bijirwa ne Munyagwa bye kifere ate bwe mutugamba nti mutongoza abakulembeze b'ekibiina ate electoral commission ewandise ebiina ne gamba nti kifere tukimanyi tulabanga mba mulimu bya kifere tuli ku mulamwa gwa kujana kyemalira mu buyinza mu mutuza mu bya kifere kujja kiki kyembadde mpana kimanyi oli wa kibiina ekyo nze ndi muna mawulire ngawe njogera ne Sewanda Jowe ne UP njogera ne Bijirwa owa Common Man's Party njogera ne Munyagwa owa Common Man's Party njogera ne Kasibanto wa DF kaagadi no bomala okuvaawo va ku electoral commission ekiganye mpulira abaana eyo boogera abo Bijirwa twamugoba wano yajja kulya nga ndowooza Bijirwa mukwano gwange bano bafuutu soja nze mbayita bafuulu soja nembawo obudde omanyi nze ne bwaba mulalu muwuliriza ng'ayogera nze sina kugambye n'akawandiiko bwe nkasanga mu toilet nkasoma n'omulalu bwe musanga ku street ng'ayogera muwuliriza ku bigambo 10 byayogera mulimu ekituufu ekimu paka nti babaze kulya kati ngenda okubuuza naye Bijirwa wange nga Bijirwa tayinza kuba muntu atwalibwa ebyokulya kati ngenda okuddamu okukomawo ku bipande bino bye mutimbe byensomako nga ndabako olusaniya olunene ennyo ke kabonero nengamba nti omuntu yenna ajja n'olusaniya talina kirala kiba kimuleese abazze kulya era bw'otamugabula obuzibu babuzze kati bano abakoze ekibiina nga manyi gundi yene berako nnyo ababijirwa era Bijirwa yagenda n'afaanana nga Sekoko Sekoko egenda n'ezimba ebiwaawaatiro bweti n'olaba oguntu nga gulinganga ente naye bw'omala ogimanyuulako ebyoya byonna ne biggwako ogenda okukasanga nga kantu katono nnyo bwe kati ka kilo 10 ate nga gobadde ogiraba mu kilo nga 50 oba 10 Bijirwa yali ku mukutu guno gwennyini n'atugamba ng'ajerega NUP olunaku lwe baali balonze Kyagulanyi nkyamujjukira n'agamba nti abo delegates conference yatuddewa n'agamba nti ye abadde abantu tebaaweze nakuwera naye yagamba gwe nti njagala olinde olunaku ERP lwenaatongoza ekintu kyayo ERP kisinde kya byabufuzi ERP lwenaatongoza ekintu kyayo ojja kulaba abantu nali mmanyi nti Bijirwa omukolo gwagenda guteeka Namboole nye nagenza okulaba nga naye Bijirwa atanafikira okusinga Museveni nga bafaananye fe abagenda ku lumbe baliwa Babijirwa bo batulagidde ddala bannayuganda nti be kibaleese mu Uganda kulya tewali kirala wafunye okunnyonnyolwa lwaki akabonero ka Lusaniya nnyonnyola sebo gwe yabaddewo nze yabaddewo akabonero ka Lusaniya buli omu ali ekisooka ebyobufuzi kulya ekyo kimanyi naye waliko muna byabufuzi n'ekikulu kiri nti olya naani Sewanda gi olunaku olumu kojja wange kati Olusaniya lwabe bagamba nti mu Lusaniya lwe bateekako ebyokulya buli omu alye ekiri ku sayidi ye nti buli omu agabane Northern Uganda egabane Western egabane Eastern egabane Central egabane that is the logic behind Olusaniya. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkiyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina ssentamu Mukasa Sewanda gi musomesa munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mukugu mu by'ettaka mukugu mu by'obuwangwa setambuuza abantu ebitiibwa byange n'ebyo buli lw'obyogera olina abantu bangi boonyiiza bangi balowooza nti oba ompa biwe n'ensebo mbikoleredde ate mbisomeredde waliwo abanyiiga ku ekyo bangi nnyo banyiiga mbu ng'ompaana nnyo era mukugu muki naye naye manyi Basudde yagamba nti waliwo abanyiize mbawulidde ojja kunyongeza eddoboozi nti neewaanye nnyo n'abagamba naawe olivaamu ebinene
kolye wanalwo lekerawo okugamba abakozi ababokyaziza okwongera ku ddoboozi nejjo abadde ne mukwano gwanga nkuli omugamba nyongera ku ddoboozi nenga ate ffe tumuwulira kati goyinza okuba goyina ekizibu ku matuugo fe ababeereri tubatuwulirira muvubuka oyo namulabe lunaku lwa jjo si muvubuka musajja mukulu yaani erinnya lye kabuuka yes kabuuka abadde alina ebintu bye byayogeranga birimu sense era nga bw'obiwulira bitegeerekeka naye banyabo ne baseba batuwuliza era batulaba yonna gye musinziira mbalamusizza alina omulimu nkwebaza okuba n'omulimu gw'okoze naawe alina omuntu gw'oyambye okubaako obulungi naye obanga omugulidde kyankya kyaleero weebale nnyo weebalire ddala naye atalina mulimu kugamba toggwamu maanyi yongera okusaba amaanyi gaffe gali mu kigambo Katonda talina kyeyakola na mikono gye bangi batukubiriza mukole nnyo naye Katonda talina kyeyakola na mikono gy'okuggyako omuntu bingi nnyo Katonda yabikolanga na kigambo yongera okusaba kigambo wa Katonda olunaku olumu ajja kukolera ebyamagero ebyamagero tebiri mu kkanisa eyo gye mbinoonya Katonda ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna abakatuliki bwe tugamba oli mukatuliki nazaalibwa ndi mukatuliki kati oli muki ndi musajja muganda omaze okubuuza abantu banyabo ne bassebo bino byenjogera bitera kuba bigambo byange naye ng'obiwuliriza londamu ebyo byokka ebinaakugasa afunye ebibi nekirala sewonda gye kisaagala nga tukola kwe kwogera nga okutte wano sawundi oyo njagala ajje bulungi ku lapeero omukono gwe era osobola ogwetaayiza awalala naye nga tokutte wano b'abantu bange bamanyi ensonga eyo ate nze jjajjange amanyi nti ebigambo byange bisinga obungi biva wano kati goyinza okuba tomanyi nti bwe mba njogera ebigambo byange wano bivaawo kati ojja kubaako n'engeri gy'otetenkanya sawundi wo gy'ayinza okubalansinga n'omukono gwange guno kubanga nze bwe mba njogera jjajjange yampa ebyokwogera kyova abantu lumu njogera ebigambo nange simanyi gye bivudde omaze okubuuza abantu oyo abadde kojja wange bw'atyo buli tutandika pulogulaamu tutandikira mu kweyisaamu ggaali naye nga ye kojja wange kale kubamu akafaananyi singa teyali kojja wange singa muyisaamu nempi naye Buganda kweyisaamu ggaali kati awo kuvuddewo omaze okubuuza abantu sewanda sebo bwe ndowooza twali wano luli nga ekibiina ki Common Man's Party ekyamunyagwa Mubaraka Mugati gwa Bata Bijirwa Moses n'abalala kitongozebwa mukolo no gwali gw'amaanyi wagula bakuwe MS Media kibiina kye kyali kitongozebwa oba baali balayiza kuba nalaba swearing in ceremony in fact baali balayiza bakulembeze abondooza abokakikako ku ntiko ne president yennyini ng'alayira mukolo gwali wano wennyini naye njagala kwebaza kojja wange nti mu mikwano gy'abijirwa gwe weka gwe wagumidde ekiswalo ki kwegamba okulaga obuswavu bw'abijirwa manyi bijirwa yagenda n'afaanana nga Sekoko Sekoko egenda n'ezimba ebiwaawaatiro bweti n'olaba oguntu nga gulinganga ente naye bw'omala ogimanyuulako ebyoya byonna ne biggwako ogenda okukasanga nga kantu katono nnyo bwe kati ka kilo 10 ate nga gobadde ogiraba mu kilo nga 50 oba 100 bijirwa yali ku mukutu guno gwennyini n'atugamba ng'ajerega NUP olunaku lwe baali balonze Kyagulanyi nkyamujjukira n'agamba nti abo delegates conference yatuddewa n'agamba nti ye abadde abantu tebaaweze nakuwera naye yagamba gwe nti njagala olinde olunaku ERP lwenaatongoza ekintu kyayo ERP kisinde kya byabufuzi ERP lwenaatongoza ekintu kyayo ojja kulaba abantu nali mmanyi nti bijirwa omukolo gwagenda guteeka Namboole nye nagenza okulaba nga naye bijirwa ate anafuye n'okusinga Museveni okimanyi nti pulezidenti w'eggwanga bwe yabadde alambula kira municipality yatidde okuyingira mu Namboole stadium ne bateeka butenti wabweru wa Namboole stadium we babutadde kati nze mbagamba bagambe Kyagulanyi sentamu batuwe ku Namboole stadium we batugambe nti enkya Kyagulanyi gyali olabe ezo zonna enguudo zijja kuggalwa nga si poliisi yezigadde nga ku Museveni bwe kyabadde zijja kuggala nga namungi wa muntu tujja kujuza ekisaawe ky'e Namboole abalabo booge neno yona mubijolabe Museveni yali atudde nga tuliyo bangi kati nalinze okulaba namungi w'omuntu bijirwa gwe yatusuubiza omanyi oteekako emitwe emirungi bagambe nti bijirwa batongozza mutwe awo kabadde gwogera ku bijirwa nga nti kankiteekeko era we nkugambe nti wagumye ku bonna abakyaza bijirwa MS Media yokka ye yataddeko ekiswalo ky'omukolo gw'abijirwa era nga ku ntebe bw'olaba mugundi yasooka eno
Munyagwa ne Bijirwa naddaka ate nga Bijirwa yabadde se bataddeko tayi yaffe ya mubani eya NUP ya magazeti nga ready tumina ko sebo copyright mpoza atugambe nti wa UPC okay nga ataddeko tayi yaffe kati ne omukolo kyedde gwa kulayira ekirala kye neewuunyizera kye natidde nnyo nenjagala okukkaanya n'abalangira Bijirwa ye MC MC ku mukolo ogwo yabadde afaananira ddala mukwano gwange weekapeeka kibi Jeno Salimu akandwanaho sale ekibuto nga kyekyo nga neggwanga lyerimu nga n'okwogera kwe kumu engamba bano abasajja nga batutaayizza nnyo buli wootunula bwe bali kati na wano Jeno Salimu Sale yaliwo yayogera mu butuufu oli omusajja muganda wa Jeno Salimu Sale ekyo nkisibako ne ssente waba si muganda we kubanga tebalina ngeri yonna gye bafaanana lwaki nkugamba bwe nagenza okwetegereza ne nninda nnyo kamerayo era omwana ono kameramaani oba wamugambye otya ne nninda kamerayo etulaga awali abantu kubanga obwedda endega kattenti akalimba Bijirwa nga balimu 6-7 n'amala n'andaga oli ayogera yabadde ayogerera wali kubanga waliwo mmanyiwo bulungi nnyo kubanga mwabadde wano ku Jacaranda wano nabadde mbalabira ddala bulungi kubanga wano Jacaranda bwempimamu bwaba wawanvu okuva wali okutuuka wano ziri fuuti nga 5 okuva wano okutuuka wali ziri fuuti nga 7 tewabula na 5 ku 100 nga mulimu tenti 2 kakati emu yabaddemu abakulu ngerimu abantu 7 ngo kameramaani ono era nga naye bw'aba agikwata bw'ati atulaga ng'alagako Bijirwa ne Munyagwa bokka bwe bati tatulaga balala nga bwajjaawo n'atulaga oli ayimiridde ne ngamba nti nja kugoberera puroguramu kameramaani ajja kundaga ku Namungi w'omuntu maama kameramaani oba yabadde accident oba yabadde ki n'atulaga ku Namungi w'omuntu mu tenti bwe baba babadde bangi nnyo akabizi ak'emyezi 2 obafumba ne kabalya ne katakkuta ne bakalya ne kabalya ko akabizi ngabo bofumbye akabizi bakali nga yemmere ya akabizi bano njagala tuve mu kujeregerera njagala ekisoka kuno si kujerega omukolo mbulira abantu abadde bora 20 abadde mu tent kubanga bano nabe musawo abo bonna bali awo bakamera abo balaba babaddewo basobola okuwa testimony kati nabana bakamera bamemba ba kyenkugamba basobola okuwa testimony abantu bameka kati eje twavu ekyokubiri omukolo gwadde gwakulayira ndako omukolo gwabadde gwakulayira ati kati maze okulaba Namungi w'omuntu era muwaddeko ekyokulabira era ne nkweba kojja wange okuguma n'otulaga Namungi bakwezi bonna baatidde tebatadeko omukolo gwa Bijirwa agaja tetuswala bamemba bonna teri yalaze mukolo bandi babadde balina bye bagenze naye ng'omukolo gwadde gw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira nambuuza yaŋŋambye omwana yabadde abbye ebyuma bye towayiriza kwezi yagambye atya omwana yabadde abbye ebyuma bye omwana gwakola naye mugenda kwezi ebiriwo kakati nenvaawo ne nninda ndabe ekiddako netaliko okusoma nyinza ndi musajja asoma ebiwandiiko nze ne bwensanga kipapula mu toilet osooka kisoma siyinza kyesanguza nga tonakisoma nga sikisome ekisomako kati netandika okusoma nabadde nti eno delegates conference ngenda okulaba nti swearing in ceremony kulayira kw'abakulembeze nti bwe balayiza Kyagulanyi Bijirwa yali wano ku MS Media n'atukubira evvu Kyagulanyi bamulayirizaawa era delegate conference yabaddewa kati nembuuza sebo njagala kojja wange mbuulire omukolo gwa delegates conference eyalonda abakulu bano wagana buganyi gutulaga nga nagwali guswaza nnyo okusinga guno ogwabadde gubalayiza oba sebo mbuli ali ludda delegate conference yalonza abakulu bano ekibuzo tokibuuza nze kakati byadde teri busa maze okulaba Bijirwa yagirega National Unity Platform n'agifuula kasasiro bweti n'alaga nti tuliiwo era n'atulaga nti yali addukanya ki kati libadde teribusanga Electoral Commission eno egamba nti abo ekibiina kyabwe ffe okukimanya tetukimanyi kakati Bijirwa bw'abanga ku ssaawa eno ali mu bintu bya kifere tuli ku mulamwa mulala nnyo gwakujja nakyemalira mu buyinza Bijirwa ne Munyagwa bintu ebyekifere ate bwe mutugamba nti mutongoza abakulembeze b'ekibiina ate Electoral Commission ewandiisa ebiina negamba nti kifere tukimanyi tulabanga mba mulimu bya kifere tuli ku mulamwa gwakujja nakyemalira mu buyinza mumutuza mu bya kifere kujja kiki kye mubadde mupana kimanyi oli wa kibiina ekyo nze ndi munnamawulire ngawe njogera ne Sewanda Joweni UP njogera ne Bijirwa owa Common Man's Party njogera ne Munyagwa owa Common Man's Party
njogera ne Kasibanto wa DF kakati no bomala okuvaawo va ku electoral commission ekiganye mpulira abaana eyo boogera abo babijirwa twamugoba wano yajja kulya nga ndowooza bijirwa mukwano gwange bano bafuutu soja nze mbayita bafuulu soja nembawo obudde omanyi nze ne bwaba mulalu muwuliriza ng'ayogera nze sina kugambye n'akawandiiko bwe nkasanga mu toilet nkasoma n'omulalu bwe musanga ku street ng'ayogera muwuliriza ku bigambo 10 byayogera mulimu ekituufu ekimu paka nti babaze kulya kati ngenda okubuuza naye bijirwa wange nga bijirwa tayinza kuba muntu atwalibwa ebyokulya kati ngenda okuddamu okukomawo ku bipande bino byemutimbe byensomako nga ndabako olusaniya olunene nnyo ke kabonero nengamba nti omuntu yenna ajja n'olusaniya talina kirala kiba kimuleese abazze kulya era bw'otamugabula obuzibu babuzze kati bano abakoze ekibiina nga manyi gundi ye neberako nnyo ababijirwa era bamanyi okumpisamu eggaali nze ate sibalinaako buzibu olaba ne kameramaani kati atandise bwe mba njogera ebikwata ku bijirwa nga ayimiriza kamera kati ebyo tebabirabye era n'omulala alikodinga ye ebigambo byonna byenjogedde emabega byonna abitemyemu bannaffe munaawuliriza ebirimu kameramaani mulabidde ddala wabijirwa neŋŋamba nti nze omanyi na mukwano gwange ali muzungu abeerako ku TikTok nze bwe ngenda ku lumbe mu nsawo yange eyo bbaga gy'olaba mubeeramu akaveera kano akagulirira akanene osiba emmere emmere njagalira ddala teri mmere womanga mmere ya lumbe ogisiba n'ogitwala ewaka katonda ate nze ekimpomere nyinza obutakiwaako beeka bakirye nze bwe ndi ekintu nekimpomera beeka mbabulwako bwe nkusanga nompa ssente ne mukyala wange mmuwaako bwe nkusanga nonyumiza emboozi enyuma ne mukyala wange mmubuulirako kigamba naye nagenza okutula mikwano gyange abafaananyi fe abagenda ku lumbe baliwa babijirwa bo batulagidde ddala bannayuganda nti bo ekibaleese mu Uganda kulya tewali kirala wafunye okunnyonnyolwa lwaki akabonero ka Bwerusaniya nyinyonnyola sebo gwe yabaddewo nze yabaddewo akabonero ka Bwerusaniya buli omu ali ekisooka ebyobufuzi kulya ekyo kimanyi naye waliko muna byabufuzi naye ekikulu kiri nti olya naani Sewandagi olunaku olumu kojja wange kati olusaniya lwabwe bagamba nti mu lusaniya lwe bateekako ebyokulya buli omu alye ekiri ku sayidi ye nti buli omu agabane Northern Uganda egabane Western egabane Eastern egabane Central egabane that is the logic behind olusaniya kojjange kankubuulire Mwami Museveni olumu yajja ne project nga bagiyita bonna bagaggawale nagiwakanya nnyo neŋŋamba Mwami Museveni ne Katonda alina ebingi akola byonna yakikola mu nteekateeka ze ng'abantu bonna tebasobola kuba bagagga kuba abantu bonna babeera bagagga kati ng'olaba wano we tuli singa ffena tulina YouTube channel gwe wali badde okyazaani abantu bonna babeera bagagga tewaliwo bayinza kukolera balala kati kitegeeza nti omugagga kyayagala tajja kukifuna kubanga talina bagenda giraki kukimukolera kati waliwo bitasoboka kati nze ebirimba ebitasoboka si birimba balala omanyi gwe oli mulabi wa firimu otera nnyo zinnyumiza walingawo firimu ya James Bond gye bayita True Lies ebirimbo ebituufu kwegamba okulimba naye nga oli bwakulimba olabanga ebituufu naye nga byabulimba mu mateeka agafuga okulya naddala fe abaddeko ku bantu abalira ku nsiniya ezo teriyo batudde ku lusaniya bw'oyinza kugamba nti tosobola kuziyiza muntu kulya biriwuwo buli omu abeereku okuggyako ng'abatudde ku lusaniya bantu balamu empisa ez'obuntu bulamu ze zikugamba nti waddewo tewali kifi kya nnyama waliwo muceere lyogwo paka lw'onaatuuka ekifi ky'ennyama wekikola ki wekiri naye mu mbeera y'obuntu bulamu mu nsi y'abalalu bwe weeyisanga omuntu mulamu ate gwe obeera omulalu bwekiri era ojja kusangayo omusajja nga ye olusaniya olwo bw'aba alukutte bw'ati bwe baluteekewo nga talabawo nnyama ng'alukyusa ye Museveni bwe yatuuka ku myaka ebisanja ebibiri nga biweddeko ennyama ye yali eweddewo ku lusaniya n'akyusa n'agenda awali olusaniya olulala awali ebifi by'ennyama bwe yatuuka awali egirimiti ng'awezezza emyaka 75 olusaniya n'alukyusa kati gwe ate bw'otuwa olusaniya olwo tumaze okukakasa nti omuntu yenna atalina disipulini mu nsi y'abantu abatalina disipulini asinga amaanyi alukyusanga bw'ayagala oba muwagizi wa nakyemalira
kati mu kaseera kano ekyo kimu ku birimba ebituufu olusaniya kiwulikika bulungi nti ffenna buli omu agenda kulya ebimuli mu maaso naye ate abatudde ku lusaniya bo baluvu abatalya nsowera naye nga bali ebyo ebiriwo ennyama bweggwa waali ng'akyusa olusaniya ayinza notalukyusa nga wansonyi nnyo nga talina nsonyi n'abuuka omuceere guno gwonna oguli wano n'akwata wali ewuwa ekifi ky'ennyama giri mu maaso go n'akijja kubanga ffe abaganda tulina disipulini nga naffe gye twakulira eyo omuganda tasookera ku nnyama osooka kulya mmere n'okkuta n'olyoka olya ennyama kyekyakigendererwangamu twabanga n'abagenyi abajjanga okukyala awaka omugenyi ng'ayinza okujja awaka mu bino bisanze kati nga buli woogenda ne bwogamba essaawa eno ogula ennyama fewaffe ennyama yajjanga lwa mukaaga ewaka ku bbuca nga lwebeerayo ngera ku bbuca wakasiraamu ebulwanyi ennaku endala tewaba nnyama tukera lwa mukaaga nze taata wange Yohana Sekandi yali alina minzaani eziwerako ngera balina ekikapu kyaffe kinene nnyo kijyamu kilo ezitaka wansi wa 10 nga nze kyenkwata ne ngenda buli awali minzaani ya muzeeyi ne batema kilo ne bagiteekamu ne batema kilo ne bagiteekamu kati ngenda okudda eka nga nina kilo z'ennyama ezitaka wansi wa 10 bwe twabanga naye ennyama twagigulanga omulundi gumu kuki mu wiiki kati eno ennyama mwe mugirabye essaawa eno kati mu biseera biri ennyama eyo bwe bakuwa ennyama wabangawo abantu abajjanga mu biseera by'ekyemisana kubanga ennyama twagiryanga ku Sande twagiguze lwa mukaaga tujira ku kyemisana kya Sande kati osooka kulya mmere bakuwadde bife ennyama bimeka 2 bye baagabanga si kimu kati oba ali awo omugenyi Matiya n'akyuka mu sepiti mba mwasigaddemu supu kati nga basena supu eri ne badira ekifi kyo gwe Matiya gwe Sohanda gyekimu ne bakitolako ne bakiwa omugenyi kati senga omugenyi atuuka ng'ennyama mwagiridde neggwawo omugenyi aba waakulya supu okiraba tugende wano kakati bino byenkugamba nti mu mbeera eno y'ennaku zino ennyama wadde nga yajjenjeero abaana basooka kulya nnyama era omuntu ayinza nali ewa Museveni eyo lwakitula mu 2000 nga ngenza okukyala n'ensena ennyama buli muntu atakkiriza ndi nja kugirya ng'ogenze kukyala ngaani sebo nali nkyali mu system sebo tompita buugi 2000 nali nkyali mwana w'amaanyi nnyo wavaamu kati mu system oli mulalu bino mbyogedde ebbanga lyonna kojja wange weetaaga okukuba naye lwakubanga oli kojja nedda osobola okubeera ng'oyogera mu bigambo nti wavaamu bati ng'oli dikoyi eno mu opposition mwana watu bangi babyogedde ni dikoyi naye dikoyi ntambuza bigere dikoyi dikoyi abasinga batambuza bigere laba n'akaseeta kennyambadde esaati sebo si ya layisi ate nga ndi musajja muyivu okuba omuyivu tekitegeeza nti nina diploma 3 nina certificates ezitaka wansi wa 5 nina diguri 2 nyongerako ya 3 nga muzo kuliko masters musibu no budiguri obuli bu bachelors nina masters muki Master of Science Accounting and Finance nolebera ofuna mulimu banga byanfuna batusaba mirimu ono mulalu naye lwakubakojja ndaba ebyo bye wasoma ebyenfuna ndaba tobyogerako nnyo oli mateeka g'ojajja ata kati ondese kwogera ku babijirwa abakoze akabiina ak'empewo mpite okwogera ku budget njikusunsulire wano njikutte emmere wabbali mpite okwogera ku mateeka kati genkola mpite wano okusunsulire tugende ku nsonga mpite wano nkumenyera ebyenfuna bya Uganda nga bwe bitambula okuva ku Museveni okutuuka kati nkubule babyeyongeddeko babizze mabega wagana lwakitula n'osena ennyama ne batasuubira nti ojja gimalawo kati ku lusaniya kuno omusajja bw'atuula ku lusaniya kuno yasobola kukkuta nnyama yokka oba nkoko bwe luba lwa nkoko buli awo mugenda okuwunzika kati bijirwa yannannyini lusaniya wano yatuddeko temulina kye mumugambako mugenda okuwunzika yakyusa lukyusa nti yalubawadde alya kifi kya nnyama bw'akimalawo n'akyusa n'ateeka wali n'alya ne kiggwawo n'akimalawo n'akyusa weri n'akimalawo kale bijirwa tubaaniriza bassebo ne bannyabo mu kisaawe kino ekyokubuguyaza abantu n'okubaguumaaza naye tukwebaza nti ebigambo yogedde bingi omusajja ayimba oluyimba n'agamba nti tooki beeriswaza baali bamuyita Misa Kisemakula bangi bijirwa y'omu ku baabo tooki be yaswaziza ekisooka yatugamba nti ERP erina abantu bayitirivu twabatunuulidde nga n'akabizzi ak'emyezi 2 bw'obasiika bwe kabalya tekakkuta era twabatunuulidde nga namwe banywanyi be mwaswadde nnyo mwatidde okulaga omukono gwe ku mikolo gyammwe ku mikyano zammwe okugjako kojja wange sebo weebale nnyo weebalire ddala nga bw'okola naye twagala bijirwa atulage nti olusaniya luno lwe yazze nalwo okulya si lwabali twagala atunuulire struggle era gyatunuulidde aleke kutunuulira Kyagulanyi
era bulijjo ayige nti bwobanga otunda ennyama y'omutwe osooka kunyiga ku gugwo. Omwami yeewaana n'ajerega NUP nga bweronze Kyagulanyi mu bimenya amateeka, kati ate ye n'ekibiina kyeyataddewo kifo kimenya amateeka tekirinawo. Bannayuganda babalemu amagezi kati nebyobuuza bikulemi. Soko male ngenda kubuuza Ssewandagi, manyi ekibiina ekyo kyatongozeddwa wano mu kulayira abakulembeze, tonnamanyaako nti akakiiko k'ebyokulonda kakyeganye? Alina birabye byonna nekyenkugamba. Ani awandiisa ebibiina agamba nti ekyo kibiina? Ekibiina kyo nga kyo gye kiri. Kati ekyabamunyagwa bakiwandiisirizaawa? Ensonga ndowooza tebanabatuuka mu process ewakumaliriza kukyusa. Kati abatanatuuka mu process emaliriza okukyusa nga tennaggwa, buno obukulembeze bwe balonze babulonze mu ssaaki. Tabamiruka yatudde ddinga ekibiina tekinnabaawo. Era mu kulayira bagamba Tabamiruka yatuula ne bannonda okubeera yatuula luddawa? Era ne balayira. Yatuula luddawa? Ebibuuzo bye tulina senga ompa bijjirwa wano ku seeti nga nze mubuuza ebibuuzo, njagala bijjirwa omuleete nga nze modaleta. Agenda kujja enkya Olwokutaano nkeere wano nze modaleta wa bijjirwa. Ngenda mukusimbira akajojjo ebibuuzo. Kati awo mawulire tetukikiriza ekyo conflict of interest. Mu mawulire temubikkiriza. Obanga kati Ssewandagi oluwa NUP tukumanye ekikulu sasobola kutuuza n'oli eyakavamu NUP era nga omwinako embiranye. Ekikulu mawulire nasoma conflict of interest. Panel gundi host tumujjawo bwabanga abadde yeesimbyewo ku kadi ya DP n'agwa katugambe n'akomawo ku TV n'akola DP webairamu ebizibu eby'amaanyi topikinga ya DP tumujjawo gamba nga yeesimbyewo ku kadi ya NUP Zambayi n'agwa NUP n'ebeeramu ensonga NBS n'akomawo naye banamukkiriza NBS ba producer bamujjawo ne bateekawo omuntu omulala. Ssewandagi, NUP lwaki yeesinza okuba endulu ku bibiina by'obufuzi bino? Kino ekyababijjirwa ekya Peasants Party. Mwerabira ekintu kimu, temwawula NUP ne bafuutu soja ba NUP bonna be bamu. Nagamba oli nti ekizibu NUP kyefunye kyekizibu Buganda kyeyafuna. Ensonga za Buganda buli muntu yenna akikinala waatudde n'azoogerako naye ng'akulaga nti bumanyira azirikako obukugu era n'akubulira ng'akimanyi with authority era n'annyonnyola nti nze kino nkimanyi nnyo, nze muzukulu wa Mugema ebbira mu Busiro, nze nva Musiga lya Jjumba ebunjako, nze ndi mwana wa Muyeye esesiriba mu Busiro. N'annyonnyola n'alyoka atandika okufera ng'akubulira by'amanyi naye nga byonna by'akubulira befufululufu. N'agamba nti batamidde ne batamirukuka nga tamanyi na makulu gaakyo, nti bw'otamirukuka ate omwenge guba gukuweddeko, nti babanyaguludde nga tamanyi nti okunyagulula kuzaayo bibbe, naye yayagala kutegeeza nti babibbye ne babimalawo. Nange mbadde manyi okunyagulula kuba kubba. Ulula mu Luganda bakayita akabonero akajjuluzi. Kajjulwa kikolwa kutambula, katugeze kulimba, kulimbulula obeera omulimbuludde. Obujjeewo biki obulimba bwe wataddewo. Obulimba kati abaana bawandiika kigambo kya kiti, bawandiika Katonda waffe yasalawo. Kye bawandiika kiri yasalawo wakati wa ne ya waliwo akasukkize yasalawo. Naye kiri kye bawandiika ya sa ekyo kigamba yasalawo, he decided. Ne babiwandiika mu bukyamu. Kati ne NUP bwe buzibu bwefunye. Fuutu soja gwentera okuyita fulu soja akwata kamera ye bwati nga yagiguze n'agamba tappinga screen n'asinzira waali sharinga n'alyoka ayogera nga ye Kyagulanyi, n'ayogera nga mukulembeze mu NUP naye nga talina mukulembeze wonna mu NUP, nga Joel Sanyonyi tamumanyi, nga Lubongo yatamumanyi, nga Kyagulanyi tamumanyi, wabula naye musajja atu alaba bawagizi bakola ki boogera. Bino byowulira ku NUP byogambye nti lwaki NUP ebyogedde wawuliddeko ng'omwogezi wa NUP Joel Sanyonyi yabyogera.
Walabyeko munabya nalabyeko mbaka wa parliament we NUP. Wawuliddeko wayiswa mufumbiro nga yabyogera. Nalabyeko mbaka wa parliament we NUP. Si mwogezi wa NUP. Byabadde ayogera yabadde abyogera yekka nga NUP. Ne mwami Mpuuga mu parliament aliyo nga mbaka wa NUP. Wadde kati nga wa DF. So NUP. Naye nga kadi gy'alina sebe yogerwa ku googling awo. Oba kikugamba nti buuza how many members of parliament does DF have in parliament? Olabe DF kyenaako. Sina simu wano. Mbwana gikuweereza esimu yo. Tugende mu maaso tujja bbira bebe. DF talina mbaka ya dog. Wadde nga kati bano baasaliddyo ne bagendayo ku lwa NUP. Kakati gwe obuzibu bw'olina kwe kuddaawo n'olowooza nti buli ayogera ku lwa NUP. Nze Sena Musewanda gye bwenjogera wano ebyenjogera byange. Sirina kifo kyonna mu NUP. Yadde maganje waffe ku kyalo. Ne ku kitebe tolinya bagambe ne ku kitebe kye NUP tolinyangako. Sirina nsonga lwaki ninyanga ogambe. Era bagende toyambala ngako kakofira kaabwe. Ngate nkagaza ki? Kati mukwana nti oli diko yeno. Ngagaza ki? Kati ate diko yayinza atokubanga tagenda ku kitebe. Eso bere no. Kati oba diko imbukolera wa. Papalazi nga mu diko ite mwa papalazi tapapalaliza mu banga. Sibine byamwe byamawulire. Ebyamwe bya papalazi ne papalazi agenda kusini we gali. Nagabaweereza government bwe kusindika okubega wali bade obala abasinga okubera ku kitaba atakivaako. Olina omulaba bugenda obuuza abantu boolabawo nabamanye waffe mu Nansana municipality nga beesimbyewo. Okuva Mande paka Mande abeera ku kitebe tebagabaawo ssente, ku kitebe tebagabaawo mmere, naye alina omukazi n'abaana eka balya ki? Babuuze bakola mulimu ki? Ate nga balya. Ani abasasula okubeera awo? Naye oyo bwakulaba ng'oza kati Musevanda musajja omugezi nnyo. Kaina obusobozi obukutunda bwe kati ne kamanya nti hao Yoweri kati bwakulaba afuba nnyo okulaba nga tosembera wano kati nga gwe diko yiwa Mpuuga nkumanyi nnyo buli ekikwata ku Mpuuga ovaayo nabano bagundi bayagadde baswaza babigirwa bano bagambye nti omukolo gw'ababigirwa tubasonyiwe tetuguteekayo n'oteekayo omukolo oswaze banno kyokka bulijjo bamanyi nti oli waabwe. Oli musajja wa ogwa Mpuuga nga tewagussaako kuba olaba nga abantu tebawera ate no nga abampuuga baali bangi nga basinga kuba bigiro mirundi nga 15. Abampuuga baliwa Masaka baali basinga kuba ate kyabadde kikulese wabigirwa kyabadde ki era nawo ate Mpuuga yakuwa ne transport yakuwa milioni 5 kikulumiriza buli lunaku era Olimbega mufu Mpuuga abatakuwanga ssente kojja wange genda obanje Mpuuga milioni 5 fa abali eno Mpuuga tiimu ye yatumatiza bulungi nnyo nti yakuwa obukadde obu era genda ogambe Mpuuga tiimu yange ekulembeddwani Kasibante Moses muto wange kati kirungi kiri kimu abatulaba abo bonna boyogerako babamanyi obacho Kasibante muzibu nnyo ku ssente bonna abakimanyi ku kigambo ssente balinga Sewanda Kasibante alinga mpisi ku nnyama balinga Sewanda gi ku ssente ate da Sewanda gi ku ssente ndi musajja mwangu nnyo nesiranga ku ssente zonna naye ate kati kojja wange otandise okuwaayiriza nze nkubuulira amazima otandise okuwaayiriza kojja tutunulire ebibiina bino ebipya ebizze tuli ku bibiina bipya ebizze kakati njagala nkubuulire nti ebigambo ebyo biina kyebisobola okwongeramu tewali kikirwa kimu ku benduulu nga ne NUP bwe yajja yasangawo DP n'abalala kankule kojja wange nze nakugamba ndi wa NUP ndi munnabyabufuzi ali mu opposition alaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo lwaki ebintu mbiraba mu ngeri yanjawulo tekiwa makulu si kya buntu bulamu si kya magezi si kya bwenkanya owa NUP okuva ku lutalo lw'okulwanyisa Nakyemalira n'otunulira babigirwa era be baliko n'otunulira ba DF okuva be batongoza in fact n'otunulira ba PFF bamunjaga okuva batongoza ekibiina kyabwe be batrendinga kati andi kati ffe kyovola ntutambulira ku script ya Museveni era buli omu akwata omuzindaalo ajayo ebifaananyi ebikadde ajayo kiripu enkadde ezabigirwa ezamunyagwa okubakomerera emisumaali tewali watalina but I think NUP etidde nnyo ekibiina kino ekyababigirwa ne munyagwa okusaako ebibiina ebirala byonna ebyobufuzi ebizze nedda leka naawe abantu abatabana 30 tuyinza obbatya naye bali omuntu ababadde mu tenti omuntu omwe alimu aba NUP nkugambye ababadde mu tenti babadde 7 n'ababaze eyabadde tudde mubigirwa nga ku front bench kujja bayita high table kwabaddeko bigirwa na munyagwa babiri eyo high table kati high table y'ekibiina political party ngetulako babiri yali badde tulako executive ya political party naye abaddeko babiri njagala tubeereriyo nga twogera ebigambo bannyabo ne baseba batuuliza abatulaba badde balaba obutambi bannyabo ne baseba batuuliza abatulaba mukebera akatambi ono yakatadde ku channel eno yennyini
nga kuliko babiri Munyagwa na Bijirwa era Munyagwa yabadde asooka eno nga Bijirwa yasooka eri ne MC omukono ngogo gwagala ba MC basatu omu ayogera Luganda omulala ayogera Olunyankole omulala ayogera Oluzungu yongera akayogera Oluswahili naye omusajja yabadde muganda wa General Salim Saleh yabaddeko yekka nga gwenda ba mu kisaati ebutoliddenenjali yitano bweriti ate mwanda olusanya sinza naddutulako omusajja atudde ku lusanya abanga olubuto lugeze bwetyo gomanya ab'embuto bwe balya Sewanda kati olaba kati aba babade kwa itebo kati nze babiri bakubisa abaka parliament bonna abaini yupi lwaki babatwala mu parliament mukutegeera kubanga Munyagwa bwabanga asinga abaka ba parliament aba NUP bonna 30 ne Bijirwa nga naye asinga abaka ba NUP 30 okutegeera Munyagwa yesimbawo ne batamuwa kale kitegeza kuwa kale Sewanda kisinga tulonda bagezi singa mbaka wa parliament singa solo kayima mbaka wa parliament so kati singa kawali simbaka wa parliament singa kasimante mbaka wa parliament ekyo kitufu ngo kyogera ku Bijirwa gwe batalondangako naye Munyagwa emyaka ja feji yali akikirira Kawempe ye Maserengeta yateka ndowooza embeera ey'amaanyi nga ali mu kakiiko akakosase mbeera kikaki ani yali akulira akakiiko ako Munyagwa yakakulirako tomanyizi Munyagwa ali mubeezi wa kulira akakiiko ako kane we yali nga ali mubeezi era yatekawo embeera baba kazi nakyo ntandise okubuuza ensonga lwaki omukolo gwabadde ku programu naye njagala kugamba saagala kugenda yeyo mu byoyagala okuntwala naye basi oluteka wewe ekyenjawulo kubanga bwe oyogera ku kino yogerako ne ku Cheba Station Mayanja nze siyinza kutambula National Peasants Party siyinza kutambulira ku level emu ne bafutu sonja kubanga nze okutegera kwange kwanjawulo sibajerega naye ge mazima nze omanyi ebyange bizibu nnyo bazigo obayita bafuluzi soja nze byange bizibu nnyo amazima nga twalanga maki nga mazima si kyamagezi si kyabwenkanya si kyabuntu bulamu okutandika okujerega bana bataddewo ebibiina byabwe lwansonga emu abantu bangi baagala okuba ebyennyanja ebinene mu bidiba nga banaabeera mu nnyanja twala ekyokulabirako senga oddira mukene n'omuteeka mu bbaafu nga muli mukene bunene mukene omulaba era bw'oyimira bw'otyo tulaba oti mukene omulaba naye mukene bw'omuteeka mu swimming pool era nawo oyinza omulaba naye bw'omuteeka mu nnyanja ya Kabaka okumulaba ateekwa kuba nga azze ku lubalama kati abantu abasinga obungi bumukene kati batunula mu nnyanja wano nga balina kujja ku lubalama balabike kwe kusalawo ne bagenda mu bbaafu kati omulekere eddembe lye kubanga ye ayagala tumulabe kubanga bwe tujja mu National Unity Platform Bijirwa ayagala kubeera Secretary General ye Secretary General tayagala antuwuliriza ayagala bwa Secretary General mu National Unity Platform tebayinza muwa ba Secretary General babuwa mu kufumbira oba babuwa gundi Lubongoya yava oba Secretary General musajja muyigirize wa Harvard ngamba yava okujja mu atayina degree first class njagala kulaga level no tomuteeka ku level y'abano ekituufu level y'abano yinza yakawolereza abantu bameka mu kooti mu kwogera ffe bannamateeka bwe tuba tuwoza emisango gyaffe mu kooti tayina musango n'ogumu gwe yali awozezza kituufu wa Harvard teri akigaana by'amateeka tobimanyi naye yali awolezeza Bashamimu Malende be babadde bali makooti bajjoje musisi nkubuulireko okuwoza emisango mu kooti za Uganda oteeka okugenda ku LDC oteeka okugenda ku LDC n'osomayo emyezi gy'omwenda kati genda kufuuka emyaka 2 ne bakuwa practicing certificate ekukkiriza okuwolereza emisango mu Uganda oba osobola okugana newewolereza nga malema biri abasomera mu university ezo nga Harvard University beerabanga nze Sewandaki asomedde mu University Makerere gyembereyo mu internship empigi kwa ikoti abatali ba Makerere University sibalabawo olumu nali njogera n'omu ku bawandiisi b'omulamuzi ne mugamba nti nze mu Uganda manyi mu university Makerere University kati ne Lubongo yono ayinza okubanga mu nsi yonna Lubongo yatumuleke amanyiyo university yemu bagiyita Harvard Lubongo yatumuleke kati nga emisango gino ejja mugiwoza wano e Uganda ejo gya wansi ku ye kati Kyagulanyi naye ayina degree ayina kuwoza okuba Cavendish University naye era Kyagulanyi tanatuuka kuwoza misango mu kooti Ssenyonyi naye ayina naye tanatuuka Ssenyonyi sebo kwero disi bamutikira Ssenyonyi amaze kwero disi naye nga tawolerezanga muntu n'omu
Olwo mulabyeko kati una chotamanyi kanti. Sebo tamaze mwaka guno abadde afuna degree ya 2 eri ku UCU yamala myaka ije gise mabega. Olwo mulabyeko mu court njagala owulirize. Bw'omala okuva mu LDC ng'ograduatinze ogenda n'owooza mu Chief Magistrates Court myaka emeka. Joja Musisi yagana mu High Court. Kati eyo wansi ffe tetwagala kulabikirayo. Okay, tukale tuveewaawo. Kugamba nti nga bw'otuna bijirwa nga yeepimamu nga tasobola kubeera Secretary General mwene UP. Naye ng'ate bw'akola ekikye asobola n'okubeera President General waakyo. Era ba President General Bakyagulanyi babayita okutuula abebibiina ebirala kibijirwa atula ku mmeeza y'emu nabo. Natural abantu buli muntu yenna yeeyagaliza. Ebyo fenga abantu tuyinza okuba nga tubyagala nga nange njagala nnyo nti bwe naagenda mu foramu eri nga ntula ku leve y'emu ne Bakyagulanyi awo nga nange nkola akabiina akange wabbali wali nga bayita President General b'ebibiina nga nange nkola ki nga nzija. So fe okutunuulya babijirwa ne tubasaako fokasi yaffe kitujja ku mulamu ogw'okulwanyisa Nakyemalira. Era olaba Nakyemalira kati ali mu Buganda atambula. Yavudde Wakiso, yava Mukono, yava Masaka, n'ajja Mukono, n'agenda Wakiso, avudde Wakiso kati ali mu Kampala. Ayogera buli kasasiro we. Batukolako buli kikyamu kyebakola. Enguudo baziggala abantu bakuba embooko bino bigambo byange kojja naawe ojja kwogera. Disclaimer ewaffe tekola era baga disclaimer means I'm not responsible for what I've said. For what I'm responsible for. Nzo mukubiriza program. Boyogere bigambo ebitali byansa. You are not responsible. Uliriza katini. Sebo kati nyo. Ebitali byansa. Bwebanga byogede sibyansa. Tuula. Sebo byogede sibyansa. Ezo wayo jazi kutula. Sebo soko kimenyewo. Ngena kunyonyola. Byenjo lindako. Tandika. Tuula. Tandikira ku byenjogede. Gwe soko tuule. Byenjogede byansa oba sibyansa. Soko tuule. Katugambe bakameramani wo akabakayimiriza. Okugamba president nti ng'ayogera kasasiro we. Nenkuleka nekigenda bwe kitegeeza nzo mukuriza program si responsible for what I'm responsible for. Kankinyonnyolere. Senga okwata embizi guli musajja mukatuliki. Embizi eri omusajja omukatuliki. Nawe oli mukatuliki. Puliza. Nze ndi musajja Muganda sirya mbizi. Embizi eri omusajja omukatuliki nyama. Era eri n'olunaku lwayo nti olwo lunaku abakatuliki batema mbizi era basala mbizi 23. Naye bw'ojja eri ffe abakkiririza mu nnono n'ogenda eri abasiraamu embizi kasasiro. Mwami Museveni lwaki ebigambo bye kugamba nti byabadde kasasiro byabadde ayogera bwe yabadde ewaffe Wakiso yatugambye nti ekitubeeza mu bwavu kubanga tulonda bene UP, ekitubeeza n'enguudo embi kubanga tulonda opposition. Kankubule lwaki kasasiro. Wakiso district yatandika mu mwaka gwa 2000 nga bagisala okujja ku Mpigi. Okuva mu mwaka gwa 2000 paka 2016 eyali akulembera Wakiso district bamuyita Ian Kyeyune wa NRM. Emyaka 10 neegi. Okuva 2 mpaka 2016. Myaka 16 jali 16 yasooka n'akulembera mu interim. Yawangulayo Nansubuga. Najja n'akulembera emyaka 10 nejo. Nga ye ssentebe wa district wa LC5. Matiya Lwanga Bwanika yakakulembera emyaka 10 mwenda tanaweza na 10 wano joli abalamu. Era agenza okulembera Matiya Lwanga Bwanika nga ne Mwami Museveni kasa Kyeyune yava mu Wakiso. Mwami Museveni n'ayise etteeka luli twakwatanga ssente zaffe nga tuzikuŋŋaanyiza Wakiso nga tulina ne collection account. Mwami Museveni zonna n'azisikayo local revenue ne bazitwala mu URA. Kati URA yekuŋŋaanya newaako Matiya Lwanga Bwanika zeeyagala. Era emuweezo zeetayagala akole emirimu ginaategereka kubanga oluguudo nga kilomita emu ya bilioni 2 bwe bakuwa milioni 2 ez'enguudo okola ki? Wamenga kilomita emu ya sente meka? Ya bilioni 2. Bakuwa sente meka? Bakuwa bilioni 2 nti za nguudo okola wa? Tutula za meeting ne tuzika. N'abasaawo omusaayi ku nguudo bano abapiida bwe twayitanga abapiida. Abasaawo enguudo mu Wakiso district ku bbali yabola musajja obuzeyizeeyo obwo. Emilioni 2 tezibamala. Ezo nchekola mpita meeting ne tutula ne tuzigabana. Matiya Lwanga sibwakoza ate tumwebaza. Naye bakikolako Mpigi. Naye Matiya Lwanga Bwanika baba obusente butini ne batuula ne babugabana. Eggombola Wakiso district erimu eggombola 29. Zonna ng'oziyise eggombola town council ne municipality na biki na biki 29. Ku ggombolola ezo tekuliiko ggombolola
nga owa opposition agikulembedde emyaka egiwere 10 teriiko enkulaakulana eri etya zonna eggombooleze zibadde mu Wakiso emyaka 16 gikulembeddwa ba NRM kati bw'ojja ewaffe nno muyange y'ennabweru eyakasooka gikulembera nga si wa NRM abadde ono muto wange kojja wange Jumba Kasimu Muzeeyi Semayowe yagikulemberako wa DP yagikulemberayo emyaka egi 5 nga wa DP ne tuvaawo ne bakomyawo Maseruko wa NRM n'akulembera emyaka 10 naye Maseruko wa NRM myaka 10 teyazimba yadde oluzzi mu Nabweru division kati mwami Museveni okutugamba nti ewaffe tuli bubi kubanga tulonda ba NRM oyo abakasasiro waliwo n'ebitundu ebirala bikulagaano ku audio bali eyo tebalondangako kuwa opposition mu kyanga government bano badde nkulaga Wakiso kubanga abasinga okutwala gye bamanyi naye bali eyo hoyima mugo okuva ku kyeyamaani bwero C1 yadde kansala akiika mu lukiiko lwero C1 okutuuka ku President Museveni mu myaka gino 20 mwegi tebalondangako muntu wa opposition naye enkuba bw'etonya mu luguudo n'owebigere tasobola kutambulira mu luguudo ka video ke nakuwa abebigere batambula baserera bagwa kati nga abebigere balina kuyita mu nsiko kati bwe simuyita kasasiro oba oyagala muyite ki kojja mpayo ekigambo kira kyembagose ky'Oluganda ekirungi nga musomesa wa Luganda olina olonda ebigambo ebijjawo kasasiro kinene nkozeseza ekigambo kyemmanyi ti kyekitufu mu Luganda kubanga Oluganda ndumanyi ate kirungi ompanye nti ndi musomesa wa Luganda oli musomesa wa Luganda ekinene kakati mwami Museveni tumulese yaliko ebyo bibye byayogera ffe tuli kuba bijirwa bano babijirwa badde bakola diversion wano abantu batawera 30 okujja wano batongoza akabiina akaabwe era bayagadde tudivertinge kati naffe tufutta abasiru tugenze anti nze nalabye kulaba yange okay kujja sigwe maaso ga gena maaso nze wano nyinza okulaba nga tuliwo abantu banna nga gwolabawo babiri okitegedde gena maaso kale kakati noze nkugamba nti abantu abalinganga bijirwa bwe batyo tetwali bamaliddeko biseera kitwayagala bijirwa kiki bijirwa mukwano gwange nnyo naye kyemukyawako eki kuva muleniye najja alumba aba National Platform kubanga lwaki bijirwa okuva muleniye alumba aba National Platform kinyiiza tekinyiiza kubanga balumbye nange mbalumba naye kinyiiza kubanga byalumba biina kye byongera ku nakyemalira simunyiigira lwa byalumba era bigirwa mu byalumba ebisinga obungi muwagira bituufu naye munyiigira kubanga ebyo byalumba biina kye byongera ku nakyemalira gwe tulwanyisa kati ekibiina kyabanyiziza ekyabamunyagwa bijirwa n'abalala kubandaba ye topic eriwo ku mikutu wonna ogirese wano notono hiya batoluso naye walala nze mbadde n'ebyokwogerako ebirala bingi kubanga campaign zaabwe zitambula bunafu nti ebyamwami Museveni byalimu mbadde mbirabamu so kati naye gondese topic yabijirwa ebibiina okujja kale okulibrandinga tekiraga bunafu mu akulembera opposition nti nakugambye dda alemye oteekawo essuubi balowooza basobola okweterawo essuubi leader wa opposition mu parliament takulira bibiina birala era obukulembeze bwa Joel Ssenyonyi tebusukka precincts za parliament leader of opposition in parliament leadinga ebibiina ebiri ku dolwa government mu parliament ate tebusukka babaka ba parliament ab'ebibiina eby'opposition awo wakoma kati bw'omuleeta omugambe nti leader wa opposition oba otubuza eno mu opposition tetulinayo kati omukulembeze kati alabika nti yakulya opposition bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu de facto olabawo nessuubi yataddewo kubanga ne Kizza Besigye abantu bakyamubalanga akulya obuvuganya gavumenti era ajja kujja akole ki yesimbe olwakuba bino mwatandise operereza kojja wange Erias Lukwago abagizi babali mwezo mumuwaga mbwe Erias Lukwago ajjavuganye kwa president kojja wange Erias Lukwago togeza n'okola ensobi efaanana eyo ensobi semasobi batajjawuza bululu ensobi esinga n'eyabali mwezo gye yakoze okujja okuvuganya mu kifo kyo era njagamu ekyokulabirako John Sebana Kizito mu byafaayo by'okulonda mu Buganda wano oba mu Uganda yonna ye meya akyasinze okufuna obululu obungi ennyo teriyo meya yali afunye bululu John Sebana buli 10,000 n'okusoba Lukwago wana bomanyi genda okujjayo okunoonyereza
teriyo mu meya Lukwago abadde omanye mtwalo gyafunira uliriza in fact alina mu million ne bwaba afuna milioni Lukwago teriyo meya yali awangudde kalulu kabwa meya mu byafaayo bya Kampala wano asinza John Sebana buki bululu bungi naye John Sebana Kizito bwe yava ku bwa meya ne bamulimba ngawe bakulimba kati agende kuba president wallahi obulu yafuna n'enkoko kati bali nagambye ababigira bano tebakusa kabizi naye n'akakoko kakiyo kana akato obulu Sebana bwe yafuna tekakuta nolekyo kujja bangeri yasi Lukwago togeza n'okemebwa bakukema bakujja bange bano bawagizi bali mwezo baagala oveewo bali mwezo yefunire ekyobwerere ne bwatavaawo bali mwezo ajjamu wangu nze nkubuulira nakuzimbirawo sente wimpozi batekawo sente meka kakadde nja kujja nako wano era bali mwezo nze namusaasira dda so kati kyenkugamba ate mulala ayasuubiza sente wali milioni 5 kyenjagala okugamba nti kyetukola kikyamu era nina mukwano gwange management naye Olungereza ngagamba nti fe tulinze change ngambye siyinza kola investment mu Uganda kati ninda government ekyuke mu 2026 ngani agikyusa ndete nemugamba ni mukama wange if all of factors remain constant wafe mulimu laffe tugamba ceteris paribus government tesobola kukyuka ebire byonna nga bwobirawo biriwo olwaleero fe abali mu opposition byonna ebiriwo tugumaza balonzi tufaanana ng'abaana bali mu NUP abamanyi nti balina busobozi bukiikirira abantu naddala bano bakansalaza abaddeyo ku magombolola ababaddeyo bakansala bonna abaddeyo kojja wange tambula gy'obeera gy'okiikirira ono nye kansala ogu omubuuza ekibuuzo eki nti obadde ku gombolola emyaka gigenda kuwera emeka mbuulira ky'okoze teriyo kansala ajja kulaga kyakoze bangi n'ebinnya ebiri awaka bakyama tebasobola dde okukola bulungi bwansi kuba bulungi bwansi ovaayo n'enkumbi tuyita mu kukasasiro mu makubo omwo nga abantu bataddewo kansala nga tasobola bulungi bwansi ovaayo n'enkumbi n'oyita muliraano oli nobagamba nti bannange mujje tuzibikire kiki ekinnya ekyo naye kansala tasobola nakukuŋŋaanya abamuliraanya abasatu bazibe ekinnya kati kye bakoze bakubye ebipande bataddeko Kyagulanyi gwe bakulembeza naye neyeeteeka munda Jomuwa akalunga kubanga oyagala Kyagulanyi bategedde kifena Kyagulanyi gwe twagala kati gwe omulonzi ojja osiriwale omuwe bino buli awali ambulera kola ki leero abalonzi tubagamba mulabe abantu bano abatalina kye bakoze mu batunule namugombola nga Nabweru nja kutambula kyalo ku kyalo buli kansala ndage bulazi kyakoze ndoza musajja speaker we Nabweru akoze nakugambye ekigambo kimutesasiro oba we Nabweru oba we Nansana speaker we Nabweru bamuyita expedito mutesasiro Sewaalu nnyo ye speaker we Nabweru kati omutesasira we walala we Nansana speaker abo nabo njagala Nabweru yetuula eringa adde kawempe adde maganjo muloji ono wano nga wali tayiga Nabweru tutuula muloji kisebo maseruka gye yatuleka n'atujja mu bizimbe eby'obwereere n'awa mukwano gwe business katubeera muloji gye tutuula wamanda wakaligera ka guest house kati nze ndagwe sobola kuwagira speaker avaayo okuvuganya meeya we kubwa meeya oyo tasaana kuwagamba meeya takoze district oba Gombolola oba municipality oba town council abakolako emirimu bali abo bano bakansala basajja batu bo baliwo okuyisa kasitoba waayo ka sente 12,000 balinga catalyst bayamba buyambi balikola ebiteeso bigenerating ba executive naye nga biva mu technical staff ba technical staff babwe bakugu bamanya tugenda kola kino babifumulatinga ne babiwa executive nebi owninga bwe malo bi owninga nebi wa speaker najja mu lukiiko luwe lwakubiriza ne babiyisa executive oba ne technical staff tebayinza kukola nga ebakolerako speaker si yakoze eki si yabiyisizza speaker bamala okubiyisa eteeka limuwa bye mwayisizza mu bimonitalinge ne sente za monitalingi bakansala zibona zibakola ki zibaweebwa ebiganye mukomawo mu kanso ne mulipotinga executive twagamba okola ABCD tewakikola lwaki tewakikola kati ba speaker bano basatu be baddukanye Gombolola oba district oba municipality oba division ekiremi ono bonna abasatu kibalemi kati ontayinza kuvaayo avuganye ono nti meya yalemereddwa oyo sijja kubawagira kati nze obuvunaanyizibwa bwange bwakulabula abantu bazibuka amaaso buli olaba speaker ng'avuganya meeya we oyo goba
Nansana gundi avuganya meya we. Kasozi avuganya Bakitte. Ngate Bakitte tayinza kola nga Kasozi tamulagidde kola. Bakitte era takadi tajiina. Gozi gaba manyi wefuula wanaga bakadiza eni. Lwaki biri mwene yupyo bimanyi? Si ya eni. Ate nga nze goyitako dikoyi. Naye ate gwe bifa mwene yupyo bimanyi n'okunsinga. Kwentuka kucha kali nti gundi kali kati ababana abajega bolaba bakubisize ebifaananyi baguyeguye abantu eriri yo wano waliwo Kyagulanyi yekwese emabega naye nga amenyi talina kyakoze. Bw'obanga oyagala kaadi ya NUP kuba ekipande kyo teekako obubonero bwa NUP kola nga kaweesi kuba ekipande kyo n'okube n'ekyakyagulanyi okiteeke wabbali kyotakola kwekola ebibyo nga byenkana. Nsonga lwaki kaweesi bagenda muwa kaadi ey'Nansana dira ekyakyagulanyi nga kinene kuba ye munene mu NUP kyekisinga ku kikyo ye mukubire na bitono. Bw'okuba ebyo 10 ebyakyagulanyi kuba 30 naye nga binene. Kati yeeta akuba ebyo ebyekyagulanyi kati ate waba nakuba ebyekyo ekimubateesa kuno Kyagulanyi esinga okuba kansala baagala abawangulire just tebamwagala mbula kuba bamwagala. Ekyo kitulaga nti tebamwagala bo wabula bano bayaaye bakutte kondomu baagala ebayamba okuyita wali obulwadde bo bakole ki bagisuule ensonga lwaki babeera wali bamuyita Mr. President naye nga benyini bakimanyi nti si president wa Uganda. Bakimanyi bulungi nze besibyerimba kati nze nga munnamateeka nyinza nti nze kyemmanyi lwaki muyita president wa kibiina president wa National Unity Platform ne bali nga His Excellency president w'eggwanga nenga nabo bakimanyi platform si His Excellency. Era n'obyogera ku NUP ebyo gundi oyo yali ani Muwanga Kivumbi yakwatako akaziro jukira we yakola whistleblowing ya milioni 10 babaka bade milioni 10 era President Museveni basufuluzo ne bamugamba ono tebakyogerera oyo si president yoyo ami ne Muwanga ngeri jali omusibe wa kadi n'akyusa akati nze ate tebabingamba nze president mumanyi era mmanyi bulungi nti omuntu okufuuka president waliwo bata Kelsen theory omusajja Saudo Udoma yakozesa nga Obote awambye constitution ya Kagame 2 okutongoza government y'Obote mulimu kubuli mu theory eyo egamba Bote bafaayo ngeri gyofunye mu bukulembeze naye kasita otuula mu ntebe n'obanga obukulembeze okukuba munda era ne bakulayiza era ne miteka y'amapiira bwe biri mukwano gwange Diego Armando Maradona yateebako goal ng'agitebesezza mukono naye kasitaliifu yagibala yali goal naye ng'ate waliwo abazitebesa ebigere liifu n'agamba nti obadde offside naye ono Maradona eyo egitebesa muki baguyita na golden hand mukono ogwa gold ogwa zaabu n'ateeba goal. Kati ffe tumanyi omuntu okuba president wateekwa okubaawo ebintu nga bina ogenda mu kalulu ne bakulonda akalulu ako oba balonze gwe oba siggwe naye byabakama ateeseteesa akalulu n'alangirira nti gwe owangudde nabyogera dda nakwedde yawangula akalulu emukono ekayunga bona teyateekateeka okulonda n'alangiriramu muwonge mu mateeka ekyo tukikkirizibwa era muwonge gwe baalayiza bwe bamala okulayiza n'otuula mu ntebe ekyo kiba ggwe. President Museveni ye president wa Uganda wadde nga ffe tetumukkiririzaamu naye nga yali mu mateeka ffe tetumukkiririzaamu ffe tukkiririza mu Kyagulanyi gwe twalonda naye oli entebe yomwe yeekyangira tumugamba ya Kyagulanyi yagimubbako naye nze sera kukkiririzaamu ebyo ate yagimubbako kubanga ni musajja wa statistics basa wagikubbako ng'olina abaka 5 ni musajja wa statistics so kirise wandaji basa okubbako entebe ng'olina abaka 5 tondeka mu bigambo byomukamwaka sebo omuntu asobola ddala bulungi nnyo okuwangula oba pulezidenti ng'alina abaka 5 kankuwa ekyokulabirako Busoga region yonna Kyagulanyi yagiwangula mu kaluka pulezidenti ebitundu 9 ku buli 10 nawo okikkiriza naye omubaka wa parliament nayo Museveni gwe twawangula yalina abaki kati ekimenye bwe badde oyogera sebo okkiriza ani president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Kyagulanyi president wa National Unity Platform kati oli musajja era president wa struggle erwanyisa Museveni era ye president w'enkyukakyuka era ye president w'oludda olwagala Museveni ave mu buyinza era ye president waffe abawagizi ba National Unity Platform bataddeyo ku ssente ndabo yogeza manyu linga yataddeyo ku ssente oli musomi wa Bible ne Evanjiri egamba nti omugabi omulungi yoyo agabisa ddyo ono n'atamanya sewanda gisikakasa kubanga bataddeyo ssente abasajja
luli nayogeranga wano nongamba Sewanda je kikwogeza kubanga oyagala kadi era kadi ekufudde ekizibu kati sebo njagala ki wakiraba nga tosobola gifuna kati njagala ki era just oyagala thimpase mu bantu bawoze nti oli ku side yaabwe but in actual sense nga toli ku side yaabwe sina simpase gye netaga mu bantu kubanga emisango gye ngenda okuwoza mu kooti sinze nnoonya bempolereza toliwa pre-bargain kiriza omusango bakusalireko ku kibonerezo nga nsobola okuwoza guno omutwe emboga awo bakkiriza omusango bakusalireko ku kibonerezo emitwe gyabwe emboga waliwo olwoyatuka mu keesi nalaba nga keesi ng'obujulizi bwonna bulaga ono yakola omusango yatta omuntu obwo obujulizi ate ne bwebaawo obujulizi nwana nabwo nze omanyi weerabira mu pre-bargain ogenda n'oludda olukuwawaabira n'okkiriza nti omusango waguzza bwe kiri oludda olukuwawaabira ne lugamba nti nga bw'okkiriza nti omusango waguzza ekibonerezo kibadde kigenda okusalibwa kusinziira ku bujulizi bwe tuyina kyakuwanika ku kalabba n'olwekyo mu kifo ky'okuwanika ku kalabba tugenda kusiba emyaka 3 kati naawe olwokuba bakumatiza nti bagenda kuwanika ku kalabba n'okkiriza nga nti kale waakiri kabansi baameka 3 n'okkiriza era mukola n'endagaano n'ogisaako omuki omukono kati nze Sewandagi omuntu wange gwempolereza sisobola mutwala mu pre-bargain eyo obuvunaanyizibwa bwange bwakuba bituli mu bujulizi obw'oludda oluwaabi ndage kooti nti omuntu wange gwempolereza omusango ogwo teyakola ki teyaguza bwe mmala okukola ekyo nteekawo ne in the alternative omulamuzi mubuulira nti senga omusajja wange omusango guba gumusinze mukama wange nsaba otegeere bino wammanga musajja wange Ssekanjako gwempolereza abadde muntu mulamu ebbanga lyonna tasingisibwangako omusango gwonna mu mateeka ga Uganda omusajja oyo gwolaba Ssekanjako akyali mulenzi muto ku myaka 25 akyasobola ddala bulungi nnyo okugasa eggwanga lino so bwona omusiba ebbanga eddene tujjako tumufiiriddwa mu kumugasa omusajja oyo Ssekanjako gwolaba mukama wange asibiddwa emyaka 5 mu kkomera emyaka egyo gy'amazeeyo alina by'ayize mu kkomera era nkakasa mukama wange nga naye muli yejjusa bw'abanga ddala omusango ogwo bano bakakamatiza nti yaguzza nekulabona nti omusajja oyo akyali muto alina famire mukyala we n'abaana bakyali baana bato bamwetaagako ng'omuzadde beetaaga omukwano gwe abalabirire nabwekyo mukama wange omulamuzi bw'olabanga ddala bali bakumatiza nti yazza omusango nsaba muwe ekibonerezo ekisaamusanvu omaze olaba obujulizi malabbo kuba ffe mu kooti tukola byombi obujulizi bukube bwe bituli byonna obuyuzeyuze naye ogambe naye nsaba wekitiibwa omulamuzi gwe bw'osanga nga mu bujulizi obwenkulaze nti tebulimu makulu nga mulimu amakulu ate kola kino olwo tetulekaawo lakuna tulinga basiraamu bw'otuula mu muzigiti mutuula kafuko tolekaawo sitaani weetuula kyekifusa ne kyayi najjula kyayi omujjuza ku kikopo kubanga bw'olekawo kitundu awo shaitani etuulawo omuntu n'anywa shaitani negenda mu mubiri gwe andi gw'oli mukatuukiro tobimanyi nze ndi musajja akkiririza mu nnono naye munyagwa atabudde Sewandagi gwe mutego genda okukolako era tayinza butantabula kubanga abasajja balina kyanjawulo ky'okusinga kuba n'aba DF ne baba bakankanyiza ekisaawe ky'ebyobufuzi bakankanyiza ekisaawe kyabyabufuzi aba DF njagala otunulira omusajja eyabadde omukulembeze sekutale gyono gwe balonze aba DF aba DF aba PFF njagala otunulira sekutale gyono si mukwano gwange Ssemujju Ibrahim Nganda omubaka akyasinza ababaka bonna mu lukiiko lwa palamenti mu myaka gina 20 tewannabaawo omubaka amumenyawo mu myaka aga so tetwagala kuddamu ebyo ate simanya ogenda mu palamenti olina osoma amateeka Ssemujju munnamateeka olina ekizibu kyotamanyi Ssemujju Ibrahim Nganda bireke olina byagala okuwolereza botegedde nga nja kuba ekyo kimanyi bulungi nnyo ndi si munnamateeka munnamawulire ani ali best siganye kali ne ba Jonathan mwebali bannamateeka balungi bannabyanfuna ba Kalimu Masaba mwebali n'abalala batini bayo munnamawulire omulala gw'omanyi ateesa mu palamenti bayitirivu yogerayo omuyeka jako Ssemujju Ibrahim Nganda yogera ku bayitirivu abangi bagala ateesa mu palamenti olwokuba nti just gwe tomwagala bwagazi oba yakola ki simanyi Joyce bagala tweddira omuziro gumu yeddira ki simanyi Wambogo mbwate kamwa so wentebe
Nanti Owentebbe naye atesa nesi munnamawulire naye mbwateka muno ayagala kati obwa meya obwa naye munnamawulire okay. Kojja Kabanda owekasambya atasoma naye atesa Kabanda tasomangako naye munnamawulire Kabanda tasomangako kusomera bannamawulire nedda ssebo Kabanda atereka Kojja banyama ne basaba badde batulaba nsaba Kojja wange ono ababalemu amagezi muli bantu abategeera kwegamba waliwo wanyiriza banyama ne basaba ababadde batulaba embozi tebankadde kale ona abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwayo ne Sentamu Sewandagi Sentamu osazeewo okusiibula kati kansiibule nze siibula tukomyewo ne Sentamu Mukasa Sewandagi olwaleero okugumaza abalonzi nenkukkiriza kugumaza abalonzi Kabanda atasoma ng'ali mu palamenti abatasoma mu palamenti mwe bali bangi nnyo munnange ng'ebiwandiiko byakunnasa bya Ssebaggala kati buzibu Kabanda y'omu ku babiri kati omuwayiriza nti wamawulire kubanga onoonya b'oteeka ku bamawulire yali akola ku Topic FM mu Kabanda yaleogedde kyamagezi ki biyitirivu buli akola ku Topic FM yasoma amawulire buli akola ku radio yasoma amawulire ye munnamawulire gwe kyolina omumanya wamma banyala batuuliriza njagala bino nsobola bikusomesaako omulimu gwange omukulu naye olina obutikitiki obwo okusoma ennamba y'essimu endwadde ezikola ku ttaka soma ennamba ya ssimu ennamba yange y'essimu Kojja wange ampakusa eri 0702 43 88 52 osooka teekako consultation emitwalo ago n'olyoka onkukubira essimu ne tubyogerako ku WhatsApp jangu oyogere nange nga twogera ku byenjogedde mu programu naye si bya mirimu bwe tuba twogera ku byenjogedde mu programu nga byabufuzi woolina wootategedde woolina wootamatidde woweetaaga clarification awo njogera nga tusasudde naye kasitayira ku bizinensi yange eri gyenkola mitwalo aga gateekeko nkubire essimu wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba enkwatagana yo ne Sewandagi ffe tetugivunaanyizibwako si bwe kiri kuba oli asobola okukuba essimu ate namba ya Sewandagi nagijjoko olina ekizibu kimu bw'olabanga nga siina credibility toddamu kunkyaza ku mukutu gwo wano kubanga bw'oba okyaza abantu abalyake b'osuubira nti bajja kukola babba abantu bo kati awo togamba bantu nti enkolagana yange nabo togivunaanyizibwako enkolagana yange n'abantu bange ogivunaanyizibwako 10 ku 10 lwa nsonga gw'ompadde omwaganya wano n'enjogera era onzikiriza n'okunzikiriza ne mbawo ennamba yaabwe sebe enkya nja kuweerezayo emitwalo 2 biteekeko kati va mu ebyenkya ku munnabyabufuzi ebyo tebibaawo sebe nze sikyali munnabyabufuzi ekyo nakikugamba yewe Nansana kaweese ekintu akyakikutte inginiya so inginiya katumusabire era Nansana ngenda mu protest vote nja kuwaayo akalulu kange kali blanka nga tekuliko gwe nnoozi oteekamu linnya Sentamu Sewandagi yabadde asobola lyokka naye ate protest vote gwe gy'oyogera bo bano gye batugamba si ye anti nze sigendera ku byamu bye mwogera nze ngendera ku bituufu gwe mugamba nti twanywedde tutamirukuka kati nze ekyo sikyogera kubanza ekituufu nkimanyi nti okutamiruka omwenge guba gukuweddeko babanyaguludde ekitundu ekyo sikyogera kubangabye kati nze ayogera byenjogera bituufu mbimanyi anywedde aba agangayidde okimanyi toli mutuufu obutatantala kufuna kadi yenipi walirosaa gikuwa mbukuba ndi mugezi wetegerera omanyi mulina ebizibu ebyo mbwe NUP teyagala bagezi muleke kuwaayiriza NUP abagezi ebeetaaga aba banyabo ne basaba ba NUP nze saafunye kaadi njagala kumaliriza misango gyange kumaliriza bisomo gyange omusajja omu abagezi ebeetaaga naye otuukayo omutwe gwo olina ogusala endalinga nga bwe yagobaani namboza byayogera obiraba namboza yabadde omugezi tonjogeza bigambo naawe ndeka namboza bumu ku bukyala bwe tukakasa lwakuba kati Kanamuga kamumenyewo Mawugula South Namuga yemu Namuga kamumenyewo nange sina kinjogera ku Namuga era namumma kadi nga bagimumma batya bajja namwegayira bwegayirizo muwagizi wa Museveni era nze senga mbadde Namuga saaligenze nakwe NUP kuteekayo nange baali nnonye bunonye Namuga baali nkubidde essimu nti mbaweeyo emitwalo 8 saalizibaulira abantu bange betuyinza okwegayira bwegayirizo okunona kadi Segona bitabagenda jimuwa Namuga ajja jimuwa Semuju Ibrahim Nganda senga nze mbadde ate we bamulwana nze senga mbadde kubali mu NUP abamaanyi bamulwanira ddala senga mbadde n'ekifo mu NUP olunaku naali badde nga nsiiba kira kwegayirira Semuju Ibrahim Nganda akwate kadi yaffe Semuju omutwe gwe tasobola guteeke kubanga omutwe gwa Semuju ogwo People's Front for Freedom anti nze ndwawo bimanya ogitegedde eyo obwongo bwe tebuteekayo kubanga obwongo bwa Semuju tubwetaaga mu NUP wano National Platform
In fact nabye Nansana wamwe bakandidate balinga babiri abasaana. Candidate yasoka Henry Lubowa. Henry Lubowa engeri gye yali mu DP. Kale naye botugamba bategere ebyobufuzi n'abagezi Henry Lubowa. Candidate wokubiri ye Musoke Joseph. Oyo Musoke Joseph gwe wagamba. Candidate wokusatu Harold Kayija. Oba FDC. Harold Kayija mukwano gwange. Mugezi. Naye ekizibu kyange kiri kimu. Harold Kayija mwana waffe baganda ffe tumuzaala mu kitaawo Omunyoro. Naye bw'ajja avuganye wane waffe we twawangulidde. Wakulidde. Agende wa. Lubongo yabali wano tubireke. Era nabo bagamba bagende wa. Tulina kumbera wano Lubongo yawaiswa. Naye bagamba bagende waabwe. Nze byange mbyogera lunaku leka kwerabira. Weekend wedde betwayogedde. So wanajiba candidate abo basatu bibali mukunsa. Abasigadde Kawesi mukwano gwa nze kwabo bonna abasatu kadi njagaliza Musoke Joseph. Sinva kubiro bya kadi yeni UP bive ko kwa bagenda jwo weni UP agwe nayo. Nakugambye bwenti. Kadi ya National Unity Platform. Mu Nansana municipality. Bile bigambo byange njagala bitunulye. Obutikitiki ejuru wasibudde. Mu Nansana municipality. Bwe banagiwa omuntu omulala nga si Musoke Joseph. Oyo tali mu kibalo. Uliriza. Bwe banagiwa omuntu omulala nga si Musoke Joseph. Teekateeka okutunuulira mutabani wa HB Matovu gwe bayita Bugagga Idi Matovu wa NRM ng'atuwangudde. Tomumanyi naye gyali alina ssente zitalina era bali mu State House zibonondako. Eye ssente mu constituency. Kati anti za State House. Mukamifu bali munga bameka be NRM. Tewali nabo n'abadde mukamifu aba NRM bona bamutidde baddusa emudda. Aka yabawwadde ssente. Kati alina ssente agenda kugatako lijigi masinale ya NRM obubbi bwawe mu kalulu bwamala okagattako. Awo tebabbawo kalulu. Okabba ne kakulemerera nga akakawempe. Kati kankubulireko kino okimanye. Nansana municipality twakagikulembera fa opposition twakagiwangula emyaka egi gino joka gino Wakayima Musoke gisereko gyafuze negiri yagiwangula se bululi yali ku DP nawa yawangula yali Kaya Sema nga Wakayima Musoke nsereko wa kubiri nga Kasule Sebunya wa kusatu Wakayima Musoke nsereko nakolagana ne mwanyinaze Bukirwa ne bajjawo Kaya ne balangirira Wakayima Kasule nakuba Wakayima obutayi buyigirize nakomawo n'atufuga wonna wabado sinziro kuberanga otraba olunaku olwaleero ne senta mu Nansana municipality Mukasa ereeta aba NRM okutukulembera Sewandaji ekituufu kiri nti mwenga NUP ekibiina ky'ebyobufuzi okujjako oyo NUP kiri organize neba food soldiers ebigaali ebyagala okusika endogoyi ebitudisorganize ngamba okujjako oyo lecturer we Makerere oba professor wa lecturer abasigadde kati Zambali ekyamazima munamawulire munne naye nze nagabe boyagala okumanya bifata ku Zambali genda obuuze abakolako naye ku radios gyabadde obuuze abakozeeko naye mikolo gy'okwanjula obuuze abakozeeko naye mu kwaya ezo nga bayimba ennyimba ez'amaloboozi ojja kudda wano nga tokyasobola kulonda Zambali. Tugume yakolako ne tugume naye bye yanyumiza byali bingi. Nalaba ne kweza mwisa mwegali bakolako bonna ndowooza batabuse ne kweza. Tukomye wano Sewandaji. Emboozi tebankadde. Ajinyumye agikaddiya. Tuliddamu olunaku olulala. Akuume.